Byota munnange. Ndi bulungi nnyo nnyabo sibyota no Joelia. Naye kanzu zote ziggwayo ne suuti z'oyambala ku mikolo gy'abantu. Nebaza Mukama okumpitanga kubanga edda nabeerako nga teri ampita ku mukolo. So nakyo Katonda aba akuwadde ekisa abantu okuyita ku mikolo gyabwe. Still okyegumizza. Okyaganya okubikola Musumba. Yabikola nakola okusuubiza. Joera lumu ojja kubeerawo nga ange ekyo ekibuuzo tokyakimbuuza mu linnya lya Yesu Kristo yafa nazo. Abantu basaba kuyambeko munnange. Anvaako naawe. Bakufunire kubanga munnaye Musumba naffe tuulya tubikooye ge mazima. Naffe ababikubuuza buli kaseera tubikooye. Bayibuli egamba nti agumiikiriza paka ku nkomerero alirokolebwa. Nange olina obugambo bw'oyogedde kuba Musumba ffe tugenda munoonya. Obigambye Kalo Nantongo kyali kitya? Kalo Nantongo nabasanganga n'omulenzi oyo emirundi ng'ebiri nga twaliwo hoteri eri Munyonyo bagiyita Casa Solada. Nali awo ngenda okulaba Kalo ne mubuuza Kalo ani ono gw'obeera naye buli kaseera. N'aŋŋamba nti mutabani wa papa Mesach Semakula. N'aŋŋamba nti baana ba Mesach naye ate abo abafaanana. N'aŋŋamba naye okay nenzikiriza naye batabani ba Mesach bapapa mbamanyi bafaanana. Naye munnange leero lenaffe n'atandika okumpeereza emesegi ngenda kukyala jangu obeerewo. Akuba maama okukyala nakwo kunsobedde embaga nnamba. Ndowooza Mukama bw'akuwa omukisa bwe biba. Newunyiza okuwulira nga ki ng'ate muganda we gw'aŋŋambye nti so ndowooza nsanyuse nnyo mubuuze omugole y'ani. Ngenza okulaba nga y'ono yennyini gwe namulabanga naye. But congrats to Carol. Carol oyo ne baganda be bamanyi kuba ana baganda be betwasabanga nabo ku Wash House edda nga baana bato kati gye yabeeranga. So I know her way back. Obalabye otya abagole abali bombi? Birungi bambi ate bwe bewasanga bato benyuma nnyo. Bwe wasanga mukyali baana bato benyuma olanga banyuma bambi. Yana ki gy'osobola obbasibiranga gwe Omusumba munnange anaatera naye okuva ku luggya? Musumba anaatera okuva ku luggya. Era mbasabira busabizi Katonda abayambe embaga nnyingi zitandika obufumbo ne butabaayo ne bo tubasabira bubeeyo batabire ku papa ne Aunt Sarah Semakula. They've been there. So bannyonyo waliwo abavaayo waliwo abanywererayo Mukama babeererake n'obufumbo obulungi Katonda yanze ndowooza a good marriage is a gift from God. Katonda yagikuwa basabe Katonda ku mavivi amavivi tegalimba. Katonda yaleese omwami Katonda yakwadde omukyala. Bayibuli egamba babiri balifuuka omuntu ki omu naye kati okufuuka omuntu omu okwo Mukama abayambi bafuuke omuntu omu that they will become kuba emugattako emisigala ziri bbiri. Naye Katonda agamba omusajja aliva mu nju ya kitaawe n'omukyala mu ya kitaawe ne bafuuka omuntu ki. That's 1 + 1. It's always two. Buli lunaku bajja kizuula they are two different people. Naye they have to work balina okukola ku kufuuka omuntu omu.